Ekiriwo kati mu music industry ya Uganda abayimbi bonna bali ku bunkenge tebamanyi oba banasigaza bifo kuba waliwo omwana mulenzi omu yaze n'omuliro omusajja akubira ddala wonna woyita ennyimba ze zikuba ku radio ku TV wonna ennyimba ze zikuba ku video library wonna wabula ate ayina ekipya kya alesse. Ono mwana details ngenda zikuletera naye katusoke tuve mu break choino kumanya nti wekumira wano ku The Buzz UG boba tonaba ku subscribinga onyigene ukadde osobola kubanga omanya buli kimwe kigenda maaso mu gwanga Uganda mu entertainment n'ebirala bingi ne mukwano go naye osobola mugamba nti wanoka ku The Buzz fa bayina buli kimu kyoyagala kumanya profiles z'abayimbi omuyimbi wo ayinawo kakyaka pya byonna tuku updatinga wabula choino kumanya nti o subscribinga n'onyigane kukadde katukomeyo katuve mu break. Kulikayo muka break yako muganda wange naye ngogamba otya nkubuzako yona gyosinzidde okubanga otu supportinga wano ku The Buzz UG. Wabula katusoke tuyoze baganda baffe okuli Segrinya ne Bashir Mbazira oyo munamawulire bana abantu baffe bafunye kadi nga bokimandi ku social media omule kubadde gw'amaanyi nga abantu bagamba nti ono Segrinya batafuna kadi oba batamuwa kadi abanupu nga bagamba ne support yawe bonna bagenda jija bagenda na kusupportinga Bobby Wine kwa mukimanyi nti ono musajja bingi byakolera struggle musajja ono bingi byakola sola na bimalayo bingi byakolera nupu nawe byeraga byokwa kati abantu wabula emitima gy'abakakanye nga balaba nti omusajja waffe kadi agifunye tumuyoza Kawempe North yo musajja agenda otukwatira bendera tumanye nje kintu kigusa wabula ate Kawempe South musajja waffe Bashir Mbazira naye agifunye omunamawuliro naye tugenda mu supportinga tumanye nti abantu baffe bakiguse ekintu bakitwala ku top kyakabi kye mukoze tugenda bawa support y'amaanyi mwebale nnyo wabula ate nga bwe nagambye tugenda kwogera ku musajja waffe gwe omu owamanyi sawa zino abayimbi abalesinga tebebaka omusajja bamuyita Crystol Panda. Crystol Panda ono career ye ya music mukimanyi bulungi nti abadde akola ku TV NTV era kyakola ku program bagiyita T-Nation wabula ate yayingira n'omuziki 2017 bwe yalabikira mu kayimba ke yali mune The Agent akayimba bakayita Sagalamanya The Agent mumanyi naye rapper wa manyi omu ku bayimbi abakulukuta wano yayimba nga Busta Rhyme nga bamanyi Busta Rhyme iyo The Agent style gyatambuliramu wabula Crystol Panda bwe yabaawo mu kulabikira mu kayimba kabwe ne The Agent nalabikira mu kayimba kala ke bayita Ashet akayimba ako yalimu ne The Biniganta naye kenyini wabula kakayimba kamutunda kali kamanya abantu ne batandika okumanya nti ono mulenzi naye gyali nti naye gyali mwali kituufu abantu ne bamumanya bwe yavaawo yakola obuyimba bulala bungi yakolako ne Munji akayimba ke bayita Kampala Takoma oluyimba lwali lw'amaanyi neyongerayo nakuba endongo yadda kwawo nakuba kayimba ke bayita Choino Manya kayimba kafuka kamaanyi ne kakuba ku airplay wabula obuzibu bwe bagira nga Shiba agituddemu ne bakola remix obuzibu awo ne bulyoka bujja mu kibuga abantu ne bakyankala nna kayimba ne kafuka hit mega hit ne sawa zino kakyakuba remix eyo bambi yali amaanyi Shiba okuwa Crystol Panda kolabo oluyimba olwo lwamuyamba nnyo ono Shiba yomu ku bayimbi bambi abamaanyi ate bawa abalenzi bano kolabo abatandika babera successful mujukire ndi Shiba yawa ekipya kolabo Fama abantu ne bamanya ekipya nafuka w'amaanyi namuterawo platform Shiba yomu ku bayimbi abagezako ku supportinga talent etandika Ibo yali awo Crystol Panda nakuba yakayimba sawa zino kati akafuuse ekizibu mu city kayimba ke bayita ebiruma abayaye era ne bobo yogera enyimpe 5 eziriko wano mu gwanga Uganda kayinza n'okubira ku namba emu ebiruma abayaye eyo slogan yava wali mu ghetto mwana mulenzi Zex birangirangi yagiyiya wali mu ghetto kuva mu Firebase naye abantu ne bakola mu music naye ate oluyimba lwavaamu luno ebiruma abayaye lwa Crystol Panda banayi abayimbi tebakyebaka bebuzo waba nasigaza ebifo kubona omulenzi aze n'omuliro gw'amaanyi tazikiza big up wabula tubadde tuli awo omulenzi n'avaayo n'atwanjulira n'atugamba nti 1st November agenda kubata EP eriko ennyimba 4 ate abayimbi bawulidde ekyo ate ne bagamba banayi omusajja nga agenda tunasigaza ebifo buli muyimbi wali yebuuza tunasigaza ebifo omusajja tazikiza balaba omusajja tazikiza ze n'omuliro gw'amaanyi wabula big up Crystol Panda tugenda ku supportinga tumanye nti ekintu okituusa ku top yoyo mwana mulenzi Crystol Panda ekiriwo kati like it yo okikiriza oba ogaana omusajja ono yaliko
Saazi no mu kibuga tebakulimba nti wali abantu abalala baliko nayo n'omusajja waffe yaliko tugenda muwa support ey'amaanyi. N'abayimbi abalala bonna tugenda ba supportinga kuva twagala industry yaffe eddeyo ku ngulu. Mwakirabe nti award ne Afrima award zokka zatulaze nti Tanzania kati sawa zino East Africa ye tuli mu maaso, abasajja batambulira ku speed ya waggulu era walabye nga nominations abasajja babo abatanzania abe bangi. Uganda tubeeramu n'omuntu omu babiri naye nga abasajja balinamu abantu nga bataano. Kitulaga nti industry yaffe eri mu kuddiriza, eri mu kudda mabega, wabula tulina okwesupportinga okumanya nti ekintu tukigusa tukitwala mu maaso. Mwebale nnyo kwekumira ku The Buzz UG, wabula kyolina okumanya nti masiki yo olina okubanga kweri, obulwadde bukyaliyo. Manya nti oteekako masiki bw'oba ogenze mu bantu, social distance ng'ebeerewo. Naffe tubadde tukyalinze abantu abali mu entertainment labo oba omukulembeze kyanayogera. Mujukira bulungi ba promoter bavudde juzi ne bemulugunya ne bagamba nayo batute naffe tukole endongo bagite naffe tusobola kukola social distancing. Ne tumanya nti kintu kigenda mu maaso kuba ba promoter mukimanyi nti bali bubi n'abayimbi bali bubi, bonna abantu abali mu entertainment industry bali bubi bambi. Omukulembeze tumusaba kino ekintu akitunulemu amanye nti n'endongo etambula, wabula webale nnyo kwekumira ku The Buzz UG. Tukyaliwo ne timu yange Morio UG nange wendi kyolina okumanya nti wano okawo wali amazima.